You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Buvuddeko gavumenti ng'eyita mu kitongole kya KCCA badde ku lutalo olw'okulwanyisa abantu abatundira ku nguudo era nga mu nteekateeka eno yasalawo okubagulira ebifo eby'enjawulo okubateeramu obutale bwe bakolera. Wano mu Kampala wakati yagula ekitundutundu ky'ettaka mu Kisenyi ne bateekebwawo akatale akamanyiddwa nga Smart City. Kyokka bw'otuukayo olunaku olwaleero olaba embeera embi esukkiridde abantu mwe bakolera. Era nga mu kiseera kino basabye badduukirirwe n'amabaati akatale kano basobole okukateekako amabaati. Mu mwaka gwa 2022 Ssaabaminisita Nabbanja bwe yatuukako mu katale kano nga kakatandika yasuubiza abasuubuzi bano okubagulira amabaati kyokka ne gye buli eno tegatuukanga. Naye tukusabira ddala nga bwe wasobola tuwawo okukolera n'otuwa n'abakulembeze abatutwala. Tukusaba otuzimbira akatale wetukolera ndowooza olabawo tuwafaanana bulungi. Ndowooza naawe olaba ekitundu kyetukoleramu department ey'emmere nze mwendi era gye nnina okwogereramu. Abakulembeze baffe bazze nga batukolera ku by'amatundubaale nabo ne batuuka nga akasente tebakyakayina. Tuka mu kulonda era sawa natalisedde okubalaba banaye abalonzi baffe banaye ne wano tumazeewo emyaka 2 yadde kansala nga wa NRM yadde kansala wa FDC wadde wa NUP yali atuwadde yadde tundubaale ne kati tunule enkuba eno etonnya abasuubuzi emaali yaabwe eyonoonese ogiraba yiye ekulukuta bukulukusi bajooze egwa mu. Kati ssentebe w'akatale kano ayitibwa Richard Lwega atulambuzza embeera embi abasuubuzi bwe bakolera n'awanjagira gavumenti okuvaayo ebadduukirire basobole okutaasa emaali yaabwe nti kubanga kumpi yonna mu kiseera kino eky'enkuba evunze n'eggwaawo. Abakulembeze abali muno mbayita banneekolera gyange kuba tebafudde ku muntu siga nti bakolera abantu wabula bakola gyabo. Kubanga omukulembeze ow'ekitundu bw'alaba nkulankulana bw'etingezze ate n'atandika ogirwanyisa kitegeeza talina kyayinza kukuyamba. Abamu ku basuubuzi be twogeddeko nabo beevumye gavumenti nti waakiri yandirese ne basigala nga batembeeya kubanga mu butembeeyi emaali yaabwe yali tevunda nga bwe bavundako kati okwo kwessa okubulwa abagula ne batunda. Sobola kujja kugula ng'ate embeera si ya mulembe. So tubadde tusaba obuyambi eri omuntu yenna asobola okutuyamba oba gavumenti bwebanga esobola okutuyamba. Tukuba omulanga tukubira pulezidenti waffe omulanga nga we yatuteerawo ekifo kino ffe bamufuna mpola tukole atuyambe atudduukirire ku mabaati. Tutuukiridde omumyuka wa RCC owa Kampala Central okubaako kyayogera naki kibateekateeka okukolera abasuubuzi ababonaabona mu kiseera kino n'atuddamu bw'ati. Naye tosobola kuŋŋamba nti ovudde mu katale ate n'ojja ku street kubanga ate ku street eri mu katale tulinayoko kale ku butundubaali kubanga era nzijukira twabawayoko ne ku ssente kuz'amabaati kale wadde twabawa nti tezimala naye nga tulina essuubi okubongera ki ku mabaati naye ekyokujja ku makubo ku kkubo tewaliwo shelter gye bateeka ku kkubo naye bongera kuleeta bubbi. Kino mbabuulira ekituufu omutembeeyi tumwagala naye agende mu katale twabawa obutale. Ebitundu eby'enjawulo gavumenti gye yagula ebifo n'eteekayo obutale ebimu tebikolera ddala kubanga abasuubuzi baabizira gamba nga Kaleerwe Emakindye n'awalala naye ng'enteekateeka eno yateekebwamu obulindo bw'ensimbi.